Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale mwena gye musinzira okutulaba muli balungi nnyo era tubaagala nnyo. Mukulike eyo mwabasobodde okugenda ate ne mutonza ne musinza Dunda Namugereka liiso ddene Baganda bamuyita. Simanyi mu lulimi lwammwe bamuyita ani? How do you call God in your language? Embale bamuyita bamunirabidde gundi Were. Were. Abanyankole bamuyita batya? Nyankole bamuyita Mukama. Banyarwanda bamuyita Imana. Say Imana. Kale simanyi gwe muyita, teekawo mu comment section ate tweyongereyo. Kakati nina akatambi nkalabye, naye kano akatambi kakwetaagisa okuba nga olina entegeera ey'enjawulo. You must have extraordinary spiritual thinking oba ability. Otherwise togenda kuba nga otegeera kyayogerako. Newe obanga obikuliddwa ogenda kuba nga ate otegeera. Musumba Kayanja badde ina olukuŋŋaana lwe yalimu abadde n'olukuŋŋaana lwabaddemu, n'abaako ebigambo byayogera n'agamba omuntu olina omwana yakulemera ebweru, ali bweru anywa njaaye, basoga bagiyita njaaye oba endaga, ali anywa njaaye ku masitwiti yeetunda, akulemye okuba ng'ometalinga to mentor that child, omuzza mu bulamu obulungi, wamusuula eyo wamuleka eyo, kakati weesibye ku balala, weesibye ku baana b'abandi bakugusiza ensonga zo nga ggwe omuntu abaabo bakulemye, tosobola kusasulira baana ba neighbor school fees nga gwe tonasasula w'abaana bo. N'oba oyagala nnyo okuyamba, you cannot help ab'ebweru nga baabo bakulemye, kubanga ne wakabuweereza agamba nedda sooka oterese owuwo. Agamba naye kakati omwana okweka waaki? Omwana oba yayonooneka muleete wano tumugobemu emizimu, kitegeera emizimu gy'enjaga gimuveemu, egya Rastafarians gimuveemu, egya immorality gimuveemu, okitegeera. Todda ate kuwogana bwogagi, showing off, olaga ng'ebintu ebiri ebirungi, ate olagako baana balungi bokka, ate bano abali obubi obakweka. Simanyi oba abadde agamba ani? Kyeva nkugambe kano akatambi keetaagamu ng'oli mugezi. Nga ndaba entalo zigenze paasono. Sooka owulirize omusumba Robert Kayanja, Miracle Center Cathedral. Tweyongereyo. Give us brains to think. Mukama asasire kubanga sometimes boyita mu bintu byoyiseemu. When you go through some stuff, olabira ddala Setaani n'omugamba nti you can realize that devil n'omugamba tonimba. Nze Kayanja, Pastor Kayanja, siyinza kulumirwa baana ba ggwanga I cannot be concerned about the children nga of the nation. mutabani wange ali ku street. When my son is on the street, I cannot take care of others. Anywenjaga. When my son is a drug addict, and then Sisobola. I cannot. Amaanyi gonna nsooka gateeka ku ki? I would first invest all the effort in my Nsooka child. kuteeka ku mwana I would wange. invest all the effort in my child. Naye sisobola kuddira sente I cannot put money nenziteeka mu baana in other people's children. ng'abaana ewange bafa enjala. When my children are starving at home, Nagenze and I say I Karamoja went to Karamoja, nga wana abange basula when at my home people are not eating, tekisoboka. it is impossible. Tekisoboka. It's impossible. Kugamba gwe olumirwa abaana bali abalala You're concerned about other people's children, ng'omwana owuwo but your own child, ali bweru anywa njaga yeetunda, kati n'omuleka n'abeerayo, gwe n'ogenda olabirire bano b'otamanyi gye baabazaala. Waliwo ekikyamu awo. something is wrong. Waliwo ekikyamu kinene Something is greatly wrong. kubanga Yesu yagamba Just said, go into the whole world, mugende mu nsi yonna, but starting where? naye nga mutandikira wa? In Jerusalem. Mu Yerusalemu. Otandikira ludda wa? Where do you start from? At home. Kale ojja kumbuuza omwana bw'omukolako n'agaana okola otya? What if you work on your child and it fails? Ng'omuleka. You leave them, you let them be, Ng'omuleka. you let them be. Tosobola. You can't give up on your child. Tosobola. You can't give up on your own child. Tosobola.
ng'omutabuti nti genda. You just give up on your child. Ekidiba kikola ki? Whatever doesn't sell, the seller enjoys it. Era obeera naye ku mugugu. Hey, you keep your child with you. Omwana wange wuuno. This is my child. Tanatereera naye Mukama amukolamu omulimu. Amen. Halo? Naye tomukweka bukwesi. You don't hide them away. N'olaga bokka bali obulungi. You only show your children who are well. Kubanga naffe eno gye tuli. Even us, bogezaako okuyamba. You're trying to help us. Tulina ebizibu. We have our own issues. Ate tetubikweka. And we don't hide our issues. Munansonyiwa. Tulina ebizibu tetukola ki? We don't hide our issues. Tetubikweka. Era tujja gy'oli ntukugamba. We come and tell you. Bana Kayanja sabira omwana wange ono. Pray for my child. He's on drugs. Netujja obuswavu ne tubuteeka waggulu. We put that on the side. You're hiding your child. Otulage ekifaananyi nti oli bulungi. Katonda, why? Waliwo ekikyamu. Something doesn't add up. Hello? Jemuli. So, nze mbagamba. I'm telling you. Omulimu ebyandikwa bingi. There are many scriptures. Mulimu ekigamba nti awo Yuda n'agenda ne yeetuga. One says Judas went and hanged himself. And no one preaches about that. N'asimba omutwe Juda ne yeetuga. Tikatwala tugenda kuyiga ku kwetuga. Today we are going to learn about hanging yourself. Sikiwuliranga. It's in the Bible. Nze nzikiriza Buluganda. I believe Bayibuli eno. This Bible yawandiikibwa was written etuyigirize. To teach us. Naye ate mulimu ekigambo kya Mukama. But there is the word of the Lord. Kye kituzimba. That's what builds us up. Ekigambo kya Mukama. The word of the Lord. Thus says the Lord. Kibatu bayogera Mukama. Abantu bano ndibakomyawo. I will return these people. Simba mu nsi yaabwe. I establish them in their land. Nze kyekyandikwa kyenyimiriddeko. That's the scripture I stand on. Abaana abafulumya All the children that have left Uganda to go and work abroad. God will bring them back. Abasimbe mu nsi eno. And establish them in Uganda. Kale omusumba ozimanyi obukkanya naye oba statement no amazima galina okwogebwako. That's true. Naye ddi lwaki ate ekyogerebwa akaseera nga waliwo obukuubagano obw'obutakkaanya. Nze nno nzikiriza nnyo mu kutabagana n'okussa ekimu n'okuba nga ate Pawulo kyagamba let us imitate Christ. Tube nga tukola ki? Tutunuulira Mukama waffe tumukopa oba tumuyigirako ebintu bingi. Yesu n'alina abaamunyiiza bangi kankubuulire. Nga mubamu ku bo Petero bye yali yeekola singa gwe wali Yesu waliragire jjukira bamulekera banne ate omusanga avuba azeyo mu nnyanja. Singa gwe wali Yesu waligambye ki? Mazzi mira Petero emputu sijja gisobola. Di Yesu yamusonyiwa. Kitegeeza bannaaye okweyuzaayuza tekigenda kukomyawo kitiibwa kya Katonda. Okweyuzaayuza buli omu alina obwereere. Wadde okimanyi? Everybody has gotten is it nakedness, the other part. Buli omu alina obwereere. Kati nze mba nina obwereere bwe nkumanyiiko nawe ng'olina bw'omanyiiko nga tudda ku midiya tudda kwekuba. Awo ate tuba tetuzimba, tuba tuzimbulula. Nze nno nzikiriza nnyo mu kussa ekimu n'okugonjoola. Ekirala ekisinga byonna okuba nga twetwala okwewombeka, humility. Amanyi buli omu alina level gy'aliko mu nsi y'omwoyo. Buli omu alina level gy'aliko when it comes to church, a congregation. Naye this is for the benefit of the body of Christ, not an individual. Tukikola olwakubanga Kristo afunamu. Unless nga tulina personal interests zaffe ng'eza Yesu twazivaako. Naye nga omulokole gye buva ne gye budda olina kulembeza interest za Katonda. Ezizo zirina okuba nga zidde ebbali. Naye okwagala banaye kwalagawa. Bwetuba tutandise okuleeta personal life. Kubanga nina ekyana kiri eyo kiyiika endusu. Sikaanya naawe ng'ojja nga bano ba TikTok bendaba. Yeteekamu ne ssente n'agenda ewammwe n'alikodinga maama wo n'alikodinga
akayumba ke wamwe n'akaleeta n'agamba wuuye yeeragalengera akayumba mama we kaasulamu kati ate ffe tuddamu ezo entalo ezifaanaganako weezitu then Kristo aba tali mu ffe. Yokaana essuula ya 4. Yokaana essuula ya 4 njagala tusomewo olunyiriri lwa 7. Yokaana ebbaluwa 1 John. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. Katonda kwagala. Amanja kama Sitani talokoka amuvumye nnyo ate kati you can't pay bad for bad. Tusa kusasula kibi ku kibi nti lwakuba oli ankoze ekibi nange kamukole ekibi mulage nti nange sikuwagalira ddala. Ye oyagala abakwagala oyina empeera wa Katonda. If you love only those who love you, do you have any difference with the Pharisees? Tolina. Okitegeera. Kankuwa kyandikibwa ekirala. Petero ebbaluwa esooka onyirija kuba lwa 4. Sura ya 4 olunyiriri lwa 8. 1 John 4:8. Bible egamba eti, and above all things have a fervent love for one another, for love will cover a multitude of sin. Okitegedde? Version endala zigamba charity oba n'ebirala. Kati kankubulire, singa abasumba buli omu abadde alina okwagala eri munne, singa bino byonna bye baatuukamu tebiriwe byebikuba buli omu kwevuma nedda. Kubanga oba oyagala kwogera ku munne ogugamba naye lwakuba omwagala noweefuga nogamba muganda wange mukwano gwange anaawulira atya nti eyo statement evudde mu nze. Si nti oba toyagala. Waliwo embeera omuntu gy'ayinza okutuusaako n'owulira ng'oyagala kwogera naye Mwoyo wa Mukama n'akusiba emimwa egyo n'agamba if you speak you are going to get problems. Kubanga akumanya emimwa gyo miwewevu. So si nti abantu tebalina byakwogera. People have what to say. Naye kakati obuzibu buliwo nti because of the love of God, love covers multitude. Kati ekyo kiraga nti okwagala kwa Katonda mu bo tekuliimu. So Mukama atuyambe tusobole okuba nga ate tubeera n'okwagala okulungi. Okulwana kwaffe manyi waliwo entalo ezimu z'olaba nga zigezesa opasono bayingizaamu famire bayingizaamu abaana ayinza okuba nga n'oli takyagala ng'agezezzaako ng'alina baasabidde abalalu ne bawona, alina abaasabidde abalina addiction n'ebavaako naye ng'oluusi naye kugezesebwa. Nze njukira naye omusoma Kayanja naye walina omwana eyalina kansa ng'osabira abakansa ne bawona owuwo ng'akyaliwaawo noga naye Mukama paka Mukama we yakola okwagala kwe. Okitegeera? So Katonda asobola okukirekawo ng'ekigezo aye n'omulala asobola okukikozesa to weaken you, okunafuya. So nze mbadde nsaba we should not go as far as that. Kiba kisusse. Tuba tugenze nnyo paasono bannaaye teri asobola kera ku makya n'ayagala omwana wa asiruwalireyo weesazo ntowalireeyo. Teri asobola kera kumanya n'azaala omwana nti anywa enjaaye oba enjaga oba yeetunde nedda. Naye nga omanyi nti Sitaani ayiganya nnyo abaweereza n'abaana b'abaweereza okubanga aleetawo question mark ku bulamu bw'omuweereza oba obuweereza bw'aba akoze ki bw'aba amuwadde. So tusabire ekkanisa. Gwe Katonda aba akikuwadde gwe gwatannaba biveeko. Naawe ategedde message eno bana kiba kiruma nze njiwulidde nendaba nga ate we have gone personal. Tugenze nnyo personal munaaye. It is too much. Tuba nga ate otandise okuleetamu baana famire ababo bakulema musajja wabo oyita mwesa wa Mukama lwaki owotawona
basabira abalala ne bawona. That's not how tusobola otegeerera ki, tusobola okuba nga ate tutegeera Katonda, ate entalo mbw ate gwe wajja ne weewola, ate twakuyambanga iba nayo tufuna obutakkaanya n'empale ey'omunda gye wampeera ogyagala era ogenda kunjogerera nti weesigasamu empale ya munda singa ayita akunnumba bute oba buswa iba naye. Mukama atusaasire, Mukama asaasire ekkanisa. Ndaba ekkubo lye tukutte si ddungi. Wetunaakulembeza okwagala bingi bye tugenda okuba nga tuziyiza. Sitaani wanajja agambye kolawo oti ku muganda wo ate ojja kukkiriza kubanga kuli okwagala tekukkukkiriza kubanga muganda wo omwogerako, omuganda wo omukola ekintu kyonna. So Mukama atuyambe, anyambe nga naawe wakuyamba, ate ffe tusobole okuba nga ate tuyimirira obulamu bwaffe tuleme kubula, ate naabo abalabika nga abaseeredde Mukama naye asobole okuba nga ate agolola omukono gwe abajjeyo. Gamba Yesu, nkwebaza ku lw'obulamu bwange, saasira obutali butuukirivu, naze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale lowooza kaneetwolemuko katono nnyo obwenkomawo bingi bye tugenda okuba nga ate atwogerako. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.